abange wabaddewo akalembeekereza ku makya era nakunnyonnyodde ne nkutegeeza nti waakiri wabadde embeera enyaamuuse etereddemu eyabadde enyaamuuse ku by'ensonga z'amafuta, ebbeeyi y'amafuta, anti we bwazibidde buke olwaleero bbeeyi yabadde yeesazengezeeyo mu bitundu dola 9.95 naye nga yabadde ewanuse ku dola 10 n'okusoba eza sente za Amerika, nga bw'obalaabalamu wano balo emu ey'amafuta bwe gabadde tegannaba kukkamu yabadde egula emitwalo 37 oba mu 8 okusinziira dola bwebeeguze. Ekyo nno kyabadde kinene kubanga emyaka gibadde gitambulidde ddala okuva mu 2022 nga kino tekiba bwe kityo, mafuta okulinnya ne kagenda ate nno ne lwe gaali gasembayo okulinnya gaali tegaatuuka awo. Naye mwanattu newankubadde ng'amawulire ago amalungi gaabaddewo ku makya nagakubuulidde, kakati ate kanziremu nkubikire kubanga tojja kunyiiga rediyo bwekubikira togisamba. Kakati amafuta gazzeeyo kyenkana ku dola 10 kwe gaavudde okukka. Kino nno kyabadde kikoleddwa okukakkana kwabadde kukoleddwa oluvannyuma lw'ensi 32 ezeegattira mu mukago gwa the International Energy Agency bwe baatudde, ate nga nabo baatudde oluvannyuma lw'okutuula kw'amawanga baminisita ab'ensonga z'ebyenfuna mu mawanga aga G7 nago gaavuddeyo ne gatuula okusala amagezi ku kiki ekiyinza okukolebwa ku mafuta ageesuukunda. Munnange G7 bwe yatudde enkeera the International Energy Agency mawanga gali 32 ekibiina kino oba omukago guno gwaggulwawo eyo mu G7 eyo ng'ekigendererwa kya kino kyali kyakulaba nga ebintu ebyeyambisibwa ze bayita energies, mafuta, oyiro, gaasi bisigala nga bitebenkevu kubanga bye bitambuza ensi eno. Kati okuva olwo okutuuka olwajjo enteekateeka ey'okwongeza n'okukendeeza n'okuleetayo amafuta ne bagateeka mu katale yakaweerawo emirundi 4 nga n'omulundi ogwokusatu gwe gwadde gusembyeyo gwaliwo jjo 2022 Iran Ukraine bwe yalumbibwa ab'e Russia mu lutalo lwa Iraq baakikola Amerika ne Iraq waliwo awo olutalo entalo ezibadde zijja zibaawo mu kyondo kya Buwarabu nga ziremesa enteekateeka eno. Naye bano bwe baatudde ne bateesa nti tukole ekitakolwangako bukyalubanga lwa mmindi, olwo nno luba luseke nti bukyalubanga lwa mmindi ng'omanya nti bagala luseke lwa mmindi. Naye nti tufulumye mu reserves biba bitavu tuggyeyo amafuta. Ampuliriza amafuta agaasemba okubeera amangi okuggibwa mu bitavu oba mu reserves ez'ab'omukago guno amawanga 32 zaali miliyoni barrels 108. Gyoli abalamu 2 tubaddewo wano lwakuba nti ebirwa byerabirwa gano gafuuka ennanga. Naye ku luno baakoze kye batakolangako mu byafaayo ne baga nti miliyoni barrels 400 miliyoni 400 ebyebipipa
bye bajje mu bitavu byabwe ng'omukago wakati ago tugateekeyo. Kakati no munnange ensi neerowooza nange bwe nabyogedde negandi oba oli awo mwattu tunaafuna ku buweerero naye wa leka munnange obuweerero tewali kubanga okusinziira ensi engeri gyekozesaamu amafuta miliyoni barrels 4 bwe twegattagatta wonna mu nsi tuzikozesa ennaku 4 1 2 3 4 tuba tugamazeewo. Kakati ekitegeeza nti newankubadde bano baakoze ekyobuzira kye batakolangako naye lyabadde ttondo butondo mu nnyanja. Olaba ensonga eviriddeko amafuta okulinnya njagala ogitegeere. Owa booda akugambe nti wano wabbiri wembadde nkulwayo 1000 ng'ensonga wagiwulidde mu World Report kyekijinsimbyako erinnyo. Munnange ennaku 4 ne barrels miliyoni 4 enkwatagana ebuze. Kakati bugenza okuddamu buke butuuke wano wenzijidde ku mpewo nga balangiridde nti ku katale k'ensi yonna amafuta gashuutinze gazzeeyo kyenkana okuliraana wali we gavudde kubanga bw'obalaabalamu ennaku zino 4 zo ze ziriwa nga mu butuufu naawe bwe weetunula n'olabanga omwana omuto amazeewo mu kwetunuza kw'oba otunudde mwete tewali kiddamu. Kakati era bino bigenza okujja nga Iran enyinyintizza okukuba amaato ameetissi g'amafuta. Bano aba iya amafuta ge baleese tegamala kyokka n'amawanga ageewaddeyo gabeere galumira mwoyo gabeere kwevaamu kwennyini ng'akuba nnyazaala gagende gasale mu bitundu Iran werowooza nti tebalina kuyita kubanga olwaleero asibye ebbeeyi y'amafuta okubeera waggulu eyo ye Iran anti obulumbaganyi bwakola ngenda kubulirira mu maaso awo akoze obulumbaganyi ku mawanga ag'enjawulo omubadde eggwanga erya Qatar eggwanga erya Dubai awo Iraq awo wonna ebikompola byakasuse bigudde bwe tebigudde ku nzizi bigudde ku masunsuliro era tegudde ku masunsuliro g'amafuta bigudde butereevu ku mawanika. Munnange enteekateeka eno yereetedde embeera okunyaamuuka so nga abasajja ab'Irani bano Iranese Revolutionary Guard Corps babadde bamaze okulabula ne bategeeza abazungu omuli America Israeli ne banywanyi baabwe nti kino kikyali kituuza balo mugenda na kutuuka okugikula $200,000 oba okusingawo kubanga ebyo bye mulowooza nti nno munoonya amagezi ag'okulaba engeri gye mukakkanya ebbeeyi y'amafuta byakiyita mu lujja byakimpatiira tebirina mirandira tebitudde kati olwo ng'asekerera bano basekerera bano ababadde bayisizza oba abasazeewo okuteekayo barrels miliyoni 4 tendi ebyo byappa ekyokukola mu kimanyi kino temunnaba kukivaamu mugenda kutambula n'ennaku mujja kugiraba. Munnange mu ggwanga erya America olwaleero akasandali akaliyo gwe munyampuliriza si kalala bannansi mu ggwanga lya America batadde omukulembeze waabwe Donald Trump ku nninga bano baagala abannyonnyole olutalo luno bwe lunaabanga lwakusigala nga weeruli gwe mulungi ampuliriza olutalo luno bwe lubanga lwakusigala nga weeruli abannyonnyole bwe luyinza okusigalawo nga tayina bwakosezza bulamu bw'abantu obulamu obwa bulijjo ng'emiwendo gy'ebintu tegirinnye emmere tekosese amafuta kakati eyo ye pressure Donald Trump gy'ayina
gyatuddeko alina okunnyonnyola Abamerika kyokalaba bye yateeseteese nkugambye bigudde butaka. Abasajja bano ab'e Iran tebakomye okwo, bongedde nkubulidde balumbye mu bulumbaganyi bwe bakoze olwaleero. Bino nno byonna byenkunyumiza sikuga nti abalala tebalumba, balumbira ddala. Amerika ne Israeli balumba eggwanga erya Iran. Naye omulungi ampuliriza embwa bweruma omuntu oluusi tegaba mawulire, naye omuntu bw'aluma embwa ge mawulire agawedde emirimu. Kakati mu buufu obwo bwe nkutegeeza nti bano balumbye tekitegeeza nti bali tebalumbye, naye nzija mbibalansinga naawe oyongere okutegeera enteekateeka eno nga bweri. Kakati njagadde kukugamba nti bano balumbye amawanga agasatu nga bye bagenderedde kwe kukuba awo ewava amafuta. Kanzije twongere emboozi mu maaso, wabula nkubuulidde nti ebimu ku bireetedde ensonga z'amafuta okugenda mu bbanga, amaato amalala 2 gakubiddwa ku lubalama olw'amazzi amanene mu ggwanga erya Iraq. Abantu bafudde n'abamu bataasiddwa. Tujja kutandikira awo. Nze Samula John Paul Magembe awangaale nnyo ayibeene.